uliriza wano tusimbule. Omuntu nga bazadde bo bombi Banyarwanda toli muna Uganda ekigambo butuuze oba citizenship kiki munamateeka omulungi si yo yamanye etteeka kubanga abasoga babeera busoga abanyankole basibuka nkole abakyoli basibuka kyoli Abanyarwanda they are roving mwe abatali kati musemateeka gwe olwaleero omuntu omwogezi w'Olunyarwanda agamba nti gwe Munyarwanda wali musemateeka toyina njawulo na muntu avudde Rwanda. Mawulire agaliwo era nga ge gakagwawo essaawa zino wuliriza amawulire agava munda mu ggwanga erya Rwanda si malungi n'akamu n'akatono. Amawulire agava e Tanzania, amawulire agava munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo si malungi n'akamu n'akatono. Kusinza ku mawulire ge tufuna gongero kakasa ibuvuddeko nakolera emboozi wano nga eyali omwogezi w'ekibiina kino ekya M23 amanyikiddwa nga Wile Ngoma yali amaze okubeera nga attibwa mu bulumbaganyi obwa drone ezaakolebwa abasajja abakongo nga kigambibwa mbu baali bayambibwako abasajja Abaisiraeli bepona abasajja Abamerika kyokka nga ate n'omuduumizi ow'okuntikko amanyikiddwa nga Sultani Makenga ono naye okusinziira ku mawulire agatakakasibwa gaalaga nti yakubwa bubi nnyo wabula nga amawulire agamu galaga nti yafa kyokka amalala nga galumiriza nti ono yaddusibwa kipayopayo mpaka munda mu ggwanga erya Uganda era kakati gyali afuna bujjanjabi. Kati wuliriza okusinziira ku mawulire ge tufuna galaga abasajja bano aba M23 okusinziira munda mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo kyokka nga ate bano bayambibwako eggwanga erya Rwanda era n'ebyayogerwa General Muhoozi Kainerugaba ku basajja be bamu ono ng'agamba nti bano baganda baabwe mwabiwulira twabikola mwabitegera. Kati wuliriza okusinziira ku mawulire galaga abasajja bano Abanyarwanda abatuusi abafuuse ekyo nga munda mu ggwanga erya Congo kyandibanga ekiseera kyabwe kimaze okubeera nga kituuka ku nkomerero. Bwina alaga nti abasajja bano bayongedde okuddamu okubwa bubi nnyo era nga kisuubira nti n'ebibuga bye baawamba essaawa yonna bano abasajja ebibuga bino bandibigobwamu. Jjukira nti omukulembeze w'eggwanga erya Congo amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi Tshilombo ono yalayira n'akomba ne kwebaza eriibwa naga nti kaberubaale kabe Katonda tagenda kukkiriza kutuula wansi kuddamu kuteesa n'abasajja bano okujjako nga bafulumye eggwanga erya Congo oba nga batadde ebyokulwanyisa wansi olwo ajja kubeera nga amala okuddamu ak'obuntu amanye ki kye beetaaga. Wabula njagala oli ebigambo bino bikulu nnyo ku basajja bano Abanyarwanda. Bwina alaga nti bano bazze batambula okwetoolola amawanga gonna wabula nga bano balina akasi katinyiinya akamanyikiddwa nga ak'e Rwanda era nga bano balwanira nnyo obuyinza bagujoobana buli we babeera kati nga kitegeeza nti bano baagala okukulembera buli mu nsi we balaga. Wabula nga Bwina alaga nti ekisinga okuwalanya abasajja bano banyigiriza nnyo bannansi buli mu nsi gye balaga. Kati njagala owulirize ebyama bino ng'otegere ntutambula n'omukyala amanyiddwa nga Hajati Nakalembe omusomi w'eddwa. Omukyala ono n'agamba ye nnamba emu mu Uganda yamala ebizibu by'Abannayuganda abali Uganda n'abali ebweru ng'ayita mu kusoma eddwa ennamba yeeyo. Vidiyo sooka ogimpeera ekigalo tutandikire munda mu ggwanga erya Tanzania wulirize ebyafa. Era nali neebuuza Museveni okuzimbanga Tanzania eno n'okuteekayo ebintu kiki? Naye ng'ate bw'otunya Buganda mu Speak bwe yali awandika ekitabo kyatulaga nti Buganda gye twakisoloza n'emisolo twali tutuuka ekalagwe ontegera bulungi ne tujjanga tutambula mu kwetoloola kwaffe naye twali tukozesa nnyo abantu era abaali mu trade wakati waffe nabo mu kubayambagana eggwanga lye baali bayita ery'Abanyambo oba nfuna bulungi. Kaakati Museveni Abannarwanda abasinga tebajja Rwanda akozesa Baganda b'Abanyambo era si kyangu kyakutegeera Munyankole n'omwawula na Munyambo oba okutunira Munnarwanda w'e Rwanda n'omwawula n'ono kizibu kyovula nti Tanzania addayo okuzimba byazimba kubanga akimanyi ye area mwe yasinga okuva olwabo abava mu Ethiopia bajjajjabe baasibira awo Tanzania baaliyo batono bwe bayita Abanyambo Bannarwanda pure 911. Kaakati bw'oba alizimba Tanzania abagwe tokyebuuza nsonga ki Baganda be n'omusaayi gye gwali omukulu lwaki ayagala nnyo okuteeka accommodation ng'ate wano ebyaffe bigwa bugwe abaana be Bududa ettaka libagwira ebbanga lyonna seba nga bwazimba plant yonna eyogera ku estate eyamba ku bantu abo naye n'ozimba multi-billion bizimbe ng'obiza Tanzania bugagga kiwe tulina wano butoddeko nga tulina amabanja ate agatwetera n'otuteeka Tanzania ebintu naye kineewuunyisa billions ezo lwaki tetusasulira amabanja agatutuusa kaakati olw'okuba nti bakalintalo enteekateeka ye tesobola kulowooza ggwanga na muntu okuggyako okwetegerera mu ye ne Baganda be maziba bwe tunuulira PGB ojja kwetegereza Abanyambo bennyini n'Abannarwanda pure 911 abatuusi abatali bali Baganda baffe Abahutu n'Abatwa
oba ontegera bulungi nnyo kakati ono kava mu kugenda eri yaleeta ntalo zaali kiki ntalo era tebagenda kukwatagana wankwadde baatwala olulimi lwabwe okulwogera ogwo omusayi gwa kiseeri gwe gubatawaanya kaakati wano ng'eggwanga likyalimu abantu ng'abo okuteekateekebwa kwalyo kukyali kuzibu olw'obuyivu bwe bakulembesezza nga bajjidde mu nkola ebibiina ery'amawanga gaffe n'obuteetegeera kubanga bw'otunulira abatasomye baategeera nnyo kubanga baali bakuziddwa ate abayivu bajja n'amampaati g'okulowooza nti basomye kyekisudde eggwanga awataliwo buteefuteefu naye abayivu abatonotono abatali bonna abalondemu abategedde eggwanga erina obutya basobola okuba nti liyimirirawo ate kusisimu babadde bagireeta eri sided ate nabo bakulembesezza amawanga obategera bulungi oli yalibadde ategedde nnyo nti ensobi za Museveni weeziri nene wankubadde asomye ennyo bw'aba munalwanda akikuba ate akuba gwe ategeeza nti banne mulongoose ate nagga nti oli musosoze naawe asomye okyavaamu ebyo otasobola kusaba musango gwa butuukirivu olw'eggwanga tugenda kutambula tutya kakati nno bino byonna nga bigenda mu maaso n'okubeera nga bikolebwa era nga bw'obiwulira era nga bw'obitegedde ng'abasajja bali mu bukulembeze munda mu ggwanga Uganda balwana nnyo okulaba ng'amawanga agatwetoolodde gakulaakulana nnyo okusinga amawanga mwe bawangaalira kaakati nno ebigambo ebisinga omaze okubeera nga obitegeera kaakati nno amunda mu ggwanga Uganda okukomyawo katono nnyo ebigambo birungi si birungi njagala ompulirize bulungi nnyo njagala owulirize ebigambo bino ogenda kutya abasajja maama Switzerland nkwagala nnyo bipona maama wali mu ggwanga lya USA mwebale emirimu gana nkakeeto wuliriza ebigambo bibino ate kakeeto akatambi kano nga kuwadde officially nkusaba katambuze tambuza vidiyo eno mu mbeera yonna gy'oyagala bannayuganda bonna abali munda mu ggwanga erya Uganda bannayuganda bonna abawangalira mu mawanga agali ebweru namwe mwesibe bbiri mumale okuwuliriza emboozi eno oba ebigambo bino nga bwe bitambula munda mu nsi yammwe njagala ntandikireko ampuliriza ku ddwaliro erimu owulire emiranga amaziga n'ebiwobe ebigenda mu maaso kati wuliriza waliwo omukyala ono yakwatibwa gibuvuddeko natwalibwa mu ddwaliro erimu wuliriza eddwaliro lino lya gavumenti mpuliriza bulungi eddwaliro lino erya gavumenti kyennyamiza kyewuunyisa kikwasa ennaku kikuba encukwe era kikaabya eddwaliro lino erya gavumenti siri eryokka erina obuzibu nga buno bw'ogenda okubeera nga owulira nti omukyalo ono yaddusibwa mu ddwaliro lino bwaddusibwa n'atwalibwayo yali agenza okubeera nga asumulukuka era okusinziira ku basawo batulaga nti omukyalo ono yasumulukuka bulungi nnyo era nga abakyala abalala mu malwaliro amalala kati njagala owulirize ampuliriza biri byonna obiwulidde nti gavumenti ya General Kaguta Museveni ekoze ebintu ebyenjawulo biyitirivu nnyo mu mawanga agatwetoolodde amawanga nga Rwanda eyo omusajja kigambwa mbu ayinayo amasomero gabwaguuga munda mu ggwanga erya Tanzania amasomero agali eyo agamwami Museveni gano gonna tomooni beppo n'ebyo bye baakola eyo by'otasobola kubeera nga otegeera naye nga gyebiri munda mu ggwanga erya South Sudan eyo nayo pulojekiti gyeziri mpitirivu nnyo nga z'abasajja bano kyokka nga ne mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo erikulembera omusajja amanyikiddwa nga Felix Tshisekedi Asolombo eno kakati enguudo zigenda mu maaso nakubeera nga zikolebwa ng'abazikola ye gavumenti y'eggwanga erya Uganda kati wuliriza munda mu ggwanga Uganda abasajja bakaaba munda mu ggwanga Uganda abantu balajana abantu bafa abantu badaaga biro byonna nga bigenda mu maaso amalwaliro nago gafuuse amalwaliro mangi gasaba ebisale binene nnyo naddala ago aga private agasobola okubeera nga gayamba omuntu wa bulijjo kyokka nga amalwaliro aga gavumenti kati njagala owulire Namujinga nga Namujinga ono ajja atambulira malwaliro gano eritali limu agatali abiri aga gavumenti y'eggwanga Uganda okwetolola eggwanga lyonna nti omuntu ajja mu ddwaliro ekyokulabirako ye mukyalo ono n'akolwako n'asumulukuka wabula n'asigala nga abuliidinga bw'amala okubeera nga abuliidinga nga bwe tulabye wano ampuliriza kakati bano balwana okulaba nga basirisa buliidingi ebalemerera mu ddwaliro atwalibwa mu theatre okulongoosebwa byonna bwe biggwa omusaayi gusigala gukyatiiriika nga bwe gutiiriika nga teguvaayo omukyalo ono atuuka okufa nga basawo we bali ani avunaanizibwa ani anenyezebwa wano omukyalo ono kati omugenzi Allen Navubya abadde atemera mu gy'obukulu 36
yava ewuwe ku kyalo Kigulu mu ttawuni kansi y'Obulenzi n'agenda ku ddwaliro lya Katikamu Health Center 3 ng'awulira obulumi mu lubuto. Abasawo bwe baamala okumwekebejja bamusindika ku ddwaliro eddene bakole sikaani okuzuula ekituufu ekyali kimutawaanya. Baali specific ne bamugamba bakebere oba amazzi agakyaliko gasobola okukuza omwana. Ng'atuuse ku ddwaliro ekkulu erya Luweero, abasawo baamwekebejja ne bakizuula nti yali abuzaako emyezi 2 azaale, yali tajja kugituusa kubanga omwana yali asembedde. Omusawo amukeberako amugamba naye n'abaana yeggudde n'omwana asembedde centimeters 5. Mu mbeera eno mbu baamussaako ebisa asobole okusindika omwana. Ne bamubuuza olubuto terumuluma n'agamba terumuluma. Ne bamugamba bagenda muteekako ebisa azaale. Omwana yamuzaala bulungi ku ssaawa nga zisusse mu 12 era n'ategeeza bba amawulire ag'essanyu. Azaala omwana ku ssaawa 12:04 n'amuzaala bulungi nga talina buzibu. Ne mubuuza akaabye n'agamba akaabye. Ko nze mwana ki ne ŋŋamba mwana muwala. Kyokka oluvannyuma lw'essaawa ng'emu embeera yatandika okumwonoonekera ng'avaamu omusaayi mungi. Nga ŋŋamba mu lubuto mumuluma nnyo ng'ebisa. Ne mumpita abasawo ne mbagamba omulwadde agambye alumizibwa nnyo mu lubuto ate n'omusaayi gujja mungi. Omujjanjabi n'ankubira n'aŋŋamba ali mu kuvaamu omusaayi mungi. Ne muwodi bamuyiseeyo bamuzizaayo mu maternity. Abasawo nti baakola butasamukka butasamooyo okuyimiriza omusaayi era kyabatwalira akabanga akawera. Naye nze mu kulaba okwange nalaba ng'omusuwa munda eyo gwe gufuula omusaayi. Kyatwala obudde nga bagezaako okuyimiriza omusaayi kuba kigambibwa bamukuba empiso 2 eziyimiriza omusaayi. Okuva mu mbeera eno ng'omukyala anafuye nnyo kubanga yali avuddemu omusaayi mungi. Ebyembi nga n'omusaayi gwe balina okumussaako teguliiwo. Nasanga ali ku byuma aliko okisigeni. Naye ng'amasimu g'omusaayi bakuba amasimu bigaanye. Nagala tugenda balifaalinga ekawempe. Basawo waffe ne bagezaako ne tunoonya omusaayi ogwo eri ku Bishop Asiri. Nawankubadde twagufuna yagenda okufuna omusaayi ogwo nga kikeererezi. Bwe yalaba ng'obulamu bwa mukyala we bugenda, Nsubuga agamba nti yadduka paka ku ddwaliro ly'obwannakyewa erya Bishop Asiri oba llakyo okubuuza obanga balina omusaayi. Ne mugamba tebasobola kumpaayo uniti njidduse oli bamuteekeko nti muyiye kyonna ekisoboka atuukewa. Mu kuyandayanda baanoonya ambyulensi waakiri bamuddise eno kyokka nga nayo teriiwo. Eddwaliro myaka ndooza kati 3 okuva lyafuulibwa hospital. Ddala eddwaliro ne libulako ambyulensi. Simanyi oba teyaliiwo oba yaliwo nga agivuga yataaliwo. Nga bakyewuunaganya nti kyaddaaki abasawo baafuna omusaayi era baagumuteerako mu mmotoka ya buyonjo gye baali bafunye. Sakete we bagireeta bagimuteerako mu mmotoka ne tuli mabega si ambyulensi. Tunulira obufunda awo otuddemu naye nga tatuula kuba omulwadde abadde ku byuma. Yeebase wano muleze ate eno waggulu nkutte ecupa y'omusaayi ate ng'omulwadde aba alwana. Bagenda okumutuusa mu ddwaliro lya Llakyo nga kikeerezi bw'atyo n'afiirwa obulamu bwe. Ne baleeta akagaali ne tumuteekako naye yali assa nnyo nga tukyali mu mmotoka. Prosesi y'okumuteeka wano ku kagaali enda okulaba takyassa. Kyokka Nsubuga alumiriza nti waliwo obulagajjavu ekyaviirako mukyala w'okufa. Eno teyali emergency nti omwana agwagwa twadde tetulina kyakkola. Lwaki omuteekako ebisa nga tolina musaayi? Ng'omusawo okimanyi nti kyekimu bisobola okubaawo. Akulira eddwaliro lya Luweero Dr. Bruno Hichi mwennyamivu olw'okufiirwa omukyala ono wabula ategeezezza nga bwe batandise okunoonyereza okuzuula ebyabaddewo byonna ng'omukyala ono tannafa. Tuli mu kukola gye tuyita maternal and perinatal death audit nga tugezaako okutunula mu fayiro z'omukyala ono n'okwekenneenya biki byonna ebyagenda obulungi mu kujjanjaba omukyala ono n'ebyagenda obubi mu kujjanjaba omukyala ono tutegeere ddala ekituufu ekyamuviirako okufa. Dr. Hichi agamba nti ebbula ly'omusaayi ku ddwaliro lino kizibu kinene ddala. Tuba n'omusaayi mutono ku ddwaliro lwa nsonga 2. Enkozesa eri waggulu mu ddwaliro muno ate ensonga endala nti oluusi ne gye tugujja guba tegukola ki teguliyo. Ng'eddwaliro bwe linoonyereza ku nsonga eno ye Nsubuga asigadde mulangambi ow'abaana 5 okuli n'omuwere eyazaaliddwa nga tannatuuka nga mu kiseera kino abikkibwa ku byuma mu ddwaliro ly'ekiwoko era tamanyi waagenda kutandikira kukuza baana bano yekka. Oyo omwana waffe abadde wa 5 kati bonna nabasigazza. Kati bino byonna nga tumaze okubiraba nti amalwaliro munda mu gavumenti
naddala gano agandiyambye omunaku, omuwejjere, omuntu wa wansi nakunkunye edda. Bangi abakomplaininga, bangi abafiirwa abantu baabwe. Kati ku nsonga y'emu, amukwano gwange ampuliriza, okyali ku mukutu gwa AKTV Media Uganda, nkusaba ompyo subscribinge enkola yaffe yeeno tukuwa eggulire lyennyini ery'omuntu wa wansi. Waliwo eddwaliro eddala eritali liri lye tulabye ery'eruweero nga bano bajjanjaba omuntu wabula nga lino lya private. Omuntu ono baamujjanjaba n'atuuka okutuuka mu bukadde 60 era ng'omusajja ono y'abadde empagiruwaga ya famire. Omusajja ono batuuka mu bukadde 60 nga bubanjibwa, finally n'afundikira ng'afudde. Kakati okusinza ku bw'inalaga omusajja ono bw'afa, abasawo mu ddwaliro lino baaganira omulambo ne management nga bagamba awatali miliyoni 60 ono Kabirubale Kabe Katonda tagenda kubeera nga omulambo gwe aba famire ye bagukubako ekyomulubaale at least okuddamu okuvundira mu ddwaliro eryo ne bagukaza naye nga nabo tebagufunye. Bino nno bw'obiwulira osobola okubeera nga weebuuza nti omuntu ng'ajjanjabiddwa kituufu akolebwako eddagala lingi nnyo liba ligenze era aba alina okusasula, naye mu mbeera ng'oyo yennyini abadde alina okusasula ate yaafudde. Kakati aba famire bwe bajja nga baagala maiti nga tebalina nsimbi ziri, bw'oba ggwe okola otya? Kakati nno wano waliwo okusinza ku bigenda mu maaso amaanyi ag'enjawulo agateekeddwa ku ddwaliro lino obukadde 60 buli, ng'eno order from above Prime Minister Robinah Nabbanja Musafiri gye yakoze okulirizinga omulambo ogwo ogubanjibwa miliyoni 60 nga bannyini gwo tebazirina. Wabula ekyebuuzibwa, baba nga basobodde okulirizinga omulambo guno ku miliyoni 60 nga tezisasuddwa naye nga order evudde wa Prime Minister, kaakati abalala bafaanaganako ng'ono munda mu ggwanga Uganda, abo bo bataasiddwa batya? Kubanga si buli omu nti asobola okutuukirira Nabbanja. Oba oli awo ono Nabbanja yabadde amumanyi? Tetumanyi oba yadde tamumanyi oba yabadde amumanyi. Kale yinza okuba nti chance ye yamujja gifunye, Nabbanja n'amukwatirako omulambo guno ne bagujjayo, famire n'egutwala. Naye ate abo Nabbanja batasobodde kubeera ng'ayamba nteekateeka ki? Nga tonnagoba bantu ku nnyanja, nga tonnagoba bantu mu kibuga Kampala, nga tonnamenya butale bw'abantu, nga tonnagoba bizinensi ntonotono. Abantu nga bano obayambye otya mu private hospitals nga ne mu gavumenti bafiirayo era nga bakaaba? Wulira Nabbanja kye yakoze. Omuntu waffe wa bulijjo ayina ssente n'atayina, obulamu bwe buba bumaze okgenda, eddwaliro lino ne liremera ku mulambo. Eddwaliro obadde oyagala eddwaliro likole each in that case kubanga now for example leka kati kanjogere nga kulina eddwaliro sigalyogera linnya tuza director abandaba eddwaliro kale ndi abasawo baffe ba Uganda naye bamaanyi mujjanjabi omuntu asobodde asasuddeko miliyoni 55 sikyo afudde baali ba musiraamu baali bamuziika ku Sande nemubeera n'omulambo mugulemeddeko ab'ekika bali abo bakaabira bweru miliyoni 5 zibuze nemulumira omulambo. Kati badde bagenda gukola batya? Namugambye mugenda gukola muti ogwo singa baguzira ne bagamba kale mu nkosa obuyinza nga minisita abaddeko nembagamba ngwagala nga muguba wadde obutano waziba wadde tusaba wadde era ne baguba wadde tubanja nembagamba ekyo yafudde. So miliyoni 60 zaade zimaze abadde amaze ebbanga ki? Saabuuzizza wenjagala okusinziira awo bannayuganda baagadde obwangu kubanga mulago basimba layini emiliyoni 60 omuntu afudde famire ya bizibu kati kubanga yabadde ng'ow'amaanyi kyokka n'abasawo abamujjanjabala eri bafune miliyoni 60 baawa ba mu gavumenti the employment naye kati ndamwe gavumenti mukoze kisoboka okuyingirawo mu mbeera nzaawa zino nti bitusajjuseeko ne mugamba amalwaliro ago bwannannyini nedda
tetusobola kugaana muntu kugenda wayagala nobagaana kugenda naye basaleko ku bisale kubanga tugezaako okwogera nabo naye ne bakubuulira of course oxygen eri expensive omuntu okumuteeka ku oxygen kiri expensive ate mwemuvaayo ne government nemubasupplyinga oxygen nga abantu baffe tuwadde oxygen naye tetulina buyinza tetumanyi bye bakola eri tetulina na buyinza buyingira mu private entity tetubulina mubulina obedde otugambye natowa order simanyi lwaki bannayuganda batyemulako ye simulaga ejjudde nkimanyi naye omuntu bw'abaayo n'emitwalo 2 agamba nze ngenda mu private tebaagala layini tebaagala kulinda ng'omuntu wasikondo si kyangu naye era tulina measures kati mbadde mulago zetuteeka abasawo balaba onali emergency cases tezisimba layini sente teziriiwo ngamba netugamba size mubanja abalwadde ngamba government negamba you know what because situation eri dire twetaaga tuyambeko ku mbeera nti mulago can't take everybody. Yes. Private hospitals banozingirira era nalimu ndiomu kwabo uliriza ndiomu kwa fund gye tuyambako oba kuwa private hospitals era abamu tubadde tuyamba internal tuyina private hospitals eza missions zinzambya zizo tuziyamba n'abasawo abamu tubakwatirako okubasasula tubayamba owulidde naye obuyinza obuyingira eri mu accounts tetubulina tetusobola kumanya omuntu agendayo privately. Salamu alaikum agati nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze agati nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075537529 temuddeeyo nemwebakira ebizibu mukobe ku nnamba yange eno. Okujjako atalina matu yekka yatawuliriza naye embeera nkugamba enkya n'eggulu ampuliriza nti omukyala Hajati Nakalembe ng'oggyeko ebigambo bye kwata ennamba y'essimu gy'olabaawo esembyayo 529 mukubire yongera okumunyonyola n'okumubuulira n'okumutegeeza obuzibu bw'oyitamu gwe tofaayo oba oli London oba oli UAE oba oli mu Asia oba America oba Australia yonna w'oli nkugambye nti edduwa yanjawulo gy'alina omukyalo ono beppo obanga osobodde okuteeka mu kyogo oba ekyoto ng'oli Uganda byonna bikola naye gwali ebonaayira ensimbi zikuyita mu ngalo ebirwadde bikwesibyeko olina ebirooto ebizibu okugumuka ekiro kakati nno family sente zaagaana otoyina baana bameketa amannyo sente zikuyita mu ngalo oyina olutwe mirimu gyagaana visa zeesibye promotion zaabula Hajati Nakalembe ebyabimalanga kati wuliriza omusajja ono gwolaba Meya Lulinda kibuga kya Ntebe jjukira nti ono okusinza ku mawulire galaga yali almost akutte na kyakuna naye ono ye yalayira twakutegeezaako nti waliwo election ne selection mu bitundu ebimu naye ng'eggwanga lyonna teryalimu elections kakati ono y'omu ku bantu abaakubwa akalulu wabula ate mu kulangirirwa ye yalangirirwa nga Meya w'Entebe okusinza ku mawulire galagamba omusajja ono abadde akukusa ensimbi nga ziyita ku akawunti ye nga zigenda mu basajja abayekera ba M23 abatulugunya abatirimbula abantu munda mu ggwanga erya Congo kyannaku nnyo nti munda mu ggwanga Uganda mwe tulina abantu ensimbi ezisapootinga ebiwayi by'abayekera ababuzizzaako ensi emirembe ababuzizzaako amawanga gaffe ga neighbor obwekyusizo abaviddeko abantu okugenda mu buwaŋŋanguse abaana abamu abato okufa abasajja bakulu okufa okulekawo amaka gaabwe ne bafiirwa emirimu gyabwe ne babeera mu bwavu n'eddukadduka okwetolola ensi yaabwe nga bireetebwa ate bannansi ab'eggwanga erya Uganda kati okusinza ku mawulire galaga nti omusajja ono ye Meeya w'ekibuga Ntebe Lulinda era nga kigambwa nti ono abadde ajja afuna ensimbi eziri mu buwumbi n'obuwumbi nga ziyita ku akawunti ye ng'azisindika munda mu ggwanga erya Congo okuyamba bayekera ba M23 wuliriza Franka Gashumba ebuvuddeko
yava n'ategeeza ebigambo byengenda okulaga nti oba mwagala oba temwagala abayekera ba M23 mu ggwanga erya Uganda ekyo kyotteeka kiragiro mubalindirire bagenda kubeera nga mubalabako. Kakati nno amawulire gajja nga galaga nti abasaponsalinga abantu bano nga banka evudde netegeeza nti ne ssente yaziconfiscatinga oba yafreezinga account ez'omusajja ono ng'ensimbi zaali zigenda mubayekera. Osobola okubeera nga weewuunya. Njaga tugende mu mboozi eno twongere okukkaanya n'okusima munda omusajja mmeeya w'Entebbe akola atya. Bali mu kubuzaabuza bujulizi, bali mu kubuzaabuza bujulizi, bali mu kweka bujulizi. Baganda bange nkusaba otambuze vidiyo eno tulabise abantu bano ensi yonna bategeere kiki bali. Ono kitegeerekese oba kizuuliddwa nti ye yali atambuza ssente ezaali ziyambako abayeekera ba M23 Congo. Bali bakozesa akawunti yono nga kubateeka ssente naye okumanya bana abantu tebaswala banka oba akawunti gyakozesa eya dola gyagulwawo mu Stanbic Bank. Bwe Stanbic bwe yamulaba nga atambulizaako ssente nyingi, akawunti eyo ngetulako ssente nyingi ate ngevaako ssente nyingi nga zitulako mu dola emitwalo 4, emitwalo 10, emitwalo meka ejja dola nga gyebatuuzaako ate nga zibajjako. Kati mumanyi bulungi nti banka zonna bw'eraba nga akawunti etambulirako ssente nyingi esobola ogifirizinga kati nefirizinga akawunti y'ono. Ono nno gw'olaba mmeeya wa NRM Entebbe naye lwaki tumuleesera lwaki tumwogeddeko nti noba mmeeya bwennyini yabba bubbe. Ono mmeeya wa NRM Entebbe bamuyita Lulinda ye yakulira akavuyo konna akali mu Ntebbe okuleeta abasirikale n'akuba abagizi baffe bonna bonna ne babba akalumisa nattukunga bakajja. Ono Entebbe we yeesimbawo yali mu kifo kyakuna, yakwata kyakuna kyokka ate gwe balangirira naye nga yakulira akavuyo konna Entebbe. Ono babadde bakozesa akawunti ye okutambuza ssente za M23 abayekera bali Congo. Kagame yali mutuufu okubeegaana n'agamba nti abayekera bava mu Uganda kituufu. Kati okumanya bano abantu tebaswala. Ono gw'olaba Stanbic bwe yamugwamu nefirizinga akawunti ze ne ssente nezizzaayo ku akawunti, abafere n'ababbi n'abatemu tebaswala. Ono n'akuba Stanbic mu mbuga y'amateeka mbu n'agiwaabira nga 16 guno gwe giri omwezi. High Court yasazizaamu omusango guno n'egamba okusinziira ku bujulizi obuliwo ne ssente zaali zitambulira ku akawunti yo nga totunyonyodde na kiki kye zaali zikola kituufu. Tulabira ddala nti tolina kyovunaana banka nekyakola kya kituufu okufirizinga ssente ezo. Okitegeera kati awo tuli. Mbasaba tutambuze omusajja ono bane tumanye abantu kibe tudiringa nabo. Esinga n'okuluma bano abantu si bana Uganda super. Ono si muna Uganda. Tubatambuze tubamanyise ensi yonna kiki bali. Mubeera mutya mu gavumenti ate era nga mwe bayeekera. Bibyo mubisome waggulu mubiraba. Tubamunyise ensi bategeere. Tambuza video. Kaakati nno eyo banka bwezityo bwe zigamba ziga nti akawunti twazifirizinga nga tulina ensonga ng'ensimbi zino bwe ziva wano zigenda butereevu mu bayeekera. Kakati nno waliwo olunaku why can't the M23 Banyarwanda oba ebyo kambireke. Waliwo olunaku Abanyarwanda bwe baakuŋŋaanira mu State House eyaffe ya Uganda Entebbe era nga Abanyarwanda bano lwaki natandise ne akatambi ka mukasambidde ng'onalumiza nti Abasoga be Busoga, Abanyankole bava mu Ankole, Abaganda bava mu Buganda. Okitegeera Abatolo bava Ttolo, Abanyarwanda munda mu ggwanga Uganda bo bavaawa kubanga Omunyarwanda abeera w'e Rwanda. Kakati Abanyarwanda bano abali mu Uganda bagamba batya nti Bannayuganda ate nga mu ggwanga Uganda ba mu nsi Uganda temuliimu kigambo kyonna kitibwa nti Rwanda ewava Abanyarwanda nga bolaba nti Busoga bava Basoga, Buganda bava Baganda,
ankole bava banyankole kati Rwanda bava Rwanda ate Rwanda tekiri mu Uganda kitegeeza nti kigambo gikiri ekyerwanda bano gye balina okubeera nga babeera wabula bano nabo balumiriza nti bagenda munda mu ggwanga erya Rwanda nga bavudde mu Uganda Kagama bagamba mwete muli beeno muli be Uganda wonde tubamanyi kyokka tebakomawo Uganda nti ne Uganda egamba mwe muli Banyarwanda ate nga kituufu Banyarwanda kakati wano wali okulya n'okukomba essowaani bano nga balumiriza omulundi gwe basinkana General Museveni yali musajja gashumba yavaayo n'ategeeza nti mweteeketeekere okubeera nga mugenda kulaba ku M23 eyo option temusobola girulinga out kasita mugezaako okutugoba munda mu ggwanga Uganda nga kitegeeza nti ono be bamu ku abo abavaayo okutiisatiisa okukangakanga bannansi okubajja ku mulamwa gwabwe ogukwagala ensi yaabwe n'okumanya nti bano si bannansi ne basala okubeera nga bewaŋŋamya kifuba munda mu ggwanga erya Rwanda abantu abavaayo beefudde ettabu munda mu ggwanga Uganda n'amawanga amalala gonna ageetoolodde nga buli we balaga be baagala okubeera abakulembeze so nga ate amawanga amalala mangi eggwanga ery'e Kenya bannakenya bangi munda mu ggwanga Uganda wabula tewali n'omu yali akompuleyininze ng'agamba nti munna Uganda kati njagala oli ebigambo bya Gashumba bye yategeeza nti waakiri okwesanjaga ne tuyita ba M23. Beyond the constitutional court we have another option. If this matter of Banyarwanda is not solved, trust me, prepare yourself for M23 in Uganda. Yes, all options are not ruled out. By the way, if we want us to go back to Rwanda, we should go back with our land. We should go back with what? Once a foreigner competes over national interests or resources is hated, why do we hate Banyarwanda in Uganda? Why don't we hate Bakongo? Why don't we hate the Tanzanians? Why don't we hate Kenyans? The issue is balize bayingira mu national chi. Buli foreigner wayingirira bannansi bamukyawa. Bamulukyawa. So I reached a time nebuuza tugwawa kubawo ogende Rwanda batuyita bana Uganda bodde Uganda abagamba Banyarwanda, so we have nowhere we fall. Tulina ennaku nti otambula mu tawuni mwokolera nga you're obligated awo batumazeeko emirembe mu ggwanga lyaffe kati era ffe lyeririwa ne batugamba mbu Museveni Munyarwanda bafe abasinga onyigirizibwa mu ggwanga lino waayi tetulina we tugwa omuganda akugamba mwaba mazeeko emirembe ali mu gavumenti akugamba mwajalonda Museveni kati tukole ki? You are the true nationals. You have nowhere to run to. You are actually the Ugandans to begin with. When you are counting Ugandans, they must begin with you. But instead they choose to make you last and almost none. Obunnansi kyo kyateeka teeka lye likiteekawo. Oyo munnansi abeera ki? Munnansi ye abeera munnansi nga ssemateeka w'eggwanga eryo yagaba bunnansi. Mu Uganda tetubeerangako na ssemateeka okuggyako mu 1960. Kubanga omanyi bw'oba tulina endagamuntu ne bw'oba olina billions in the bank, you can't use it to anything. Era nga muntu zaffe bamu sigenda kugwa mu gwomunaana guno kati tulagebwa tuboyingirwa. Tulina ennaku twakaaba nze musajja Munyarwanda kubanga baali bajja nga bano obupula bw'omwami ono Bobi ne bajja nga babuga abantu bakone bambuka tigwogwo tumanyiwo ekintu ekyakolawuli buli we tuyita mwe muli mu kintu. Abantu miliyoni 11 mu mwezi ogw'omukaaga omwaka ogujja olangirire nti si bannayuganda baddawa bwe bagoba mu nju osulawa. Ensolo ezitaliisibwa waka baziyita nsolo zaaki? Kati ate abantu abatalina waka bajja ku abantu baawa mwe mu byogedde. Tetuzze wano kutegeka lutalo lwa kiyeekera, si kituufu. Naye era nze sizze wano bakakasa nti terulibeerawo, nange simanyi oba terulibeerawo. Entalo zizze zibeerawo ezifaanana bwe ziti lw'abantu kugaana ku nsonga bwe ziti kuzikolako. Kubanga n'okufuna passport nze bantawaanya bulala nentuuka n'okusula obubizi nenkola omukwawo ne bansiiramu naye navaamu nga bagimpati. Kati passport eminera nga muntu ewedde passport engasa ki nga sikyalina sente ezisobola okujjayo pererera omwana fiisi obaaliye awaka. Tujja waakiri kufa. No! Nze bw'oba oyagala gwe kola puroguramu ey'okunzita kubanga eby'Abanyarwanda sigenda kutuula. Kubanga ndi Munyarwanda. Byonna bye tukolerera okukola okulaga Museveni amanyi nti ne bw'aba alina kampadde asavinga Banyarwanda. I call upon Banyarwanda wherever they are. Seriously, I'm not inciting them not to consider any member of parliament, whether Muganda, whether Muchori, whether Munyarwanda, whether who is not going to stand with us in this struggle.
whoever is going to go against our survival, we are not going to be with him. They have abused our young youth with a lot of impunity, intimidation, giving a lot of threats. I want to sound a very serious warning to some of these guys who are in public offices, who are intimidating Banyarwanda, that we are here as Ugandans, not on anyone's favor, and we are ready to defend our existence in this country at all costs. When we argue that you are denied the passports, and therefore there must be a law for protection of your own rights, for acquisition of rights, as other Ugandans, they say that citizenship is an individual matter. But in the constitution, they said it is collective because it's an ethnic group, an individual thing. If I call such, Miyaka Kofone, Gagantwani, Palokes, then they say I am speaking a lot of English and I am mostly insulting them. A multiplicity of such noises, for me, I consider it a Miyaka Kofone, Gagantwani, Bolokes. It's complete nonsense. Niba mama ne batata, zimbuze ekigambo kimu. Mulowooza omuntu omwe alina amaanyi agasinga ffe Abanyarwanda nga twekuŋŋaanyiza bwe mwekwasa nti Museveni abeefuula kye batali basekerera nnyo. Oyinza otya kugenda wali Mzee Kananura yes chairman kuba ye akolegana ne embassy ya Rwanda. Yes, embassy nkolagana nayo gendayo kubabuuza bankweze musango ki nga ndi Munyarwanda. Ensonga eno it is a collective effort ng'Abanyarwanda as a community. Tunataka kuteka mu segments za politics maneno gondo nze nja kukolagana ne sitani ngayagala Munyarwanda. We are all Banyarwanda and I can stand when it comes to Banyarwanda. Ate kyenkugamba nkikakasa gwe kyoba otegeera naye lwaki nnyimirira omu lwaki nnyimirira ne Kayitana yekka bwe kituuka ku Banyarwanda ku nsonga z'omubano nti Kananula zirimu Kamwanjire tatuula olwatuga afuuse eki ate ffe si bye twagala ffe twagala kubalaba nga abakulembeze baffe bali ki nga bali wamu. Nina Omunyarwanda gwempiseko mumanyi omu mu basikiima be bano abavubuka abambala obukooti bateekako obusuuti ne badda wali balowooza mu bazimba kinene kigenda kujja katudde wali wansi eno ensonga z'Abanyarwanda zigenda mu maaso buli ayitawo gwe katunuulira kalowooza nti okukola intelligence n'ogitwala mbukireeta obugagga babalimba. Bwe bakuwa omulimu tekitegeeza nti gwe tokyali Munyarwanda abonaabona. Obeera bubeezi nga kinyonyi ekiva ku ttaka ne kigwa ku kiswa kati ate ne kyerabira nti kikyali ku ttaka. Awo oli ku kiswa naye okyali ku ttaka. Omuntu wa wano kasita omuwa eddembe ly'okwekolera mujja kwekolera temwetaaga kusaba. Abaana bammwe kasita banaabakkiriza okugenda okwenoonyeza essente yonna gye bagenza ozinoonya bajja kudda wano bazisige. Omuntu nga bazadde bo bombi Banyarwanda toli Munnayuganda, ekigambo butuuze oba citizenship kiki? Munnamateeka omulungi si y'oyo amanye etteeka kubanga abasoga babeera busoga, Abanyankole basibuka nkole, Abakyoli basibuka akyoli, Abanyarwanda they are roving. Mwe abatali kati musemateeka gwe olwaleero omuntu omwogezi w'Olunyarwanda agamba nti gwe Munyarwanda wali musemateeka toyina njawulo na muntu avudde Rwanda. Waliwo omusajja era ng'omusajja ono mbega mu gavumenti ya Mwami Museveni amanyikiddwa nga Lwomushana. Mu bigambo bye ng'ali ku BBS Telefina yabadde ku BBS yabadde ku NBS one of the two kwe yabadde okumanya Mwami Kyagulanyi yandiba ng'aliko amafuta ga Katonda era ng'ono yasimattuse. Okusinziira ku bigambo by'omusajja ono mbega wa Mwami Museveni yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti Mwami Kyagulanyi bw'akomawo wano yategeeza gye buvuddeko nti Mwami Kyagulanyi bw'anaalabikako kuba ebiseera ebyo Mwami Kyagulanyi yali tannabakubira ng'alangirira nti afulumya eggwanga Uganda. Omusajja ono lwaki ndeese emboozi eno ogenda kuwulira ebigambo otya n'okutya. Jjukira gavumenti ebadde evaayo ng'etegeeza misana tteke nti Mwami Kyagulanyi tebamunoonya tebalina kye bamwagaza wabula nga tulaba okusomooza okw'enjawulo mu bantu ab'enjawulo mu maka ge mukyala we byamutuukako abayambi be bonna nga balumbibwa bangi nga bakwatibwa era nga batwalibwa naye nga bano bongera okulumiza nti ye tebamunoonya. Kati wuliriza ono yategeeza nti Mwami Kyagulanyi we bamukwatirako wonna tebagenda na kumutwala mu kkooti. Wuliriza obulabe obuli mu basajja bano. Yategeeza nti Mwami Kyagulanyi we bamulabirako wonna tagenda na kutwalibwa mu kkooti. Kitegeeza ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka Mwami Kyagulanyi okufuluma eggwanga Uganda
yabaddeko Katonda era yasimattuka kubanga Mbega bwava nategeeza eggwanga nti gundi wonna wonna waali oba mu malaalo oba mu nsiko gy'atayambalira ngatto mu ffene walabikirako bw'ati ne mu kkooti tagenda kutuuka. Ekyo ekigambo kinene nnyo, either okumutwaliyo direct paka luzira nga tagenda kuddamu kulabwako oba okubuzibwawo ng'abantu abalala betuze nga tulaba nga babuzibwawo ab'enjawulo munda mu ggwanga Uganda nga naguno gwaka tebaddangamu kuwako kya mulubaale oba okuttibwa obuttibwa mu mbeera yonna. So settlement yabadde nnene nnyo omusajja ono gye yakola nga Mwami Kyagulanyi bano bonna bwe yafa kuba ekimooni n'afuluma eggwanga Uganda naddala bamu abali kudda oluvuganya gavumenti abali kudda oluvuganya gavumenti batandika okuvaayo nga bawoza akomewo tulwanyisa omusajja. Kirungi okulwanyisa omusajja nga tuli wano nga Besigye nga baani, talina kulwanyisa musajja ng'afulumya eggwanga Uganda nga bino byonna babyogera okumuperereza n'okumusikiriza akomewo oba buli obulabe bwe twogeddeko lw'omushana bwe yagambye nti we bamulabirako ne mu kkooti tajja kutuukayo. Bw'aba tagenze mu kkooti agenda wa ddala ng'alina omusango gwe yazza nga naye tosuubirayo ssuubi lya mu kkooti olowooza kiki ekibeera awo kubanga bingi nga gavumenti ekutte ngegamba olina emisango naye ng'ekyokutwala mu kkooti ekyo tekiriiko. Era wano tujjukira minisita Okello Oryem yava nategeeza nti Mwami Kyagulanyi agenda kugulwako omusango gw'okulya mu nsi olukwe singa akwatibwa. Wuliriza, era ekyo bwe kinaggwa ono agenda kutwalibwa mu kkooti maasho, ekkooti ey'amagye. Ono akugambye ne mu kkooti tajja kutuuka. Tufune emboozi eno tugende mu maaso. Omushana bw'ati bwe yayogedde Linda Kyagulanyi bw'anajja bw'aba akyalina ebirooto ebyo ng'avudde mu malaalo ge ng'avudde gy'atambulireyo mu mega nga tambadde ngatto wajjira ku street n'ayagala kuleeta kavuyo bajja kumukuba envaana enyongereyo akukyala ajja kuba wamukisa kumutwala mu kkooti nga Kizza tamanye enalaye bajja kumukuba nti olaba yakimanyi amanyi we yalinnya ku waaya otherwise yandabadde wano kakati bwe zimukubire ate bandi batamanyi ojja kumala bawaddeeko NRA kugaana okusaba mu Kereziya egaana misa antabanye bwakomawo wano ajja kukwati byalimu yabimanyi. Let me tell you, okukola statement nogamba nsiima ab'amagye abandabula babadde banumba kukundyawo naye amagye gandabula ekikyoka kimala. The other thing is security nabuuza mukulu Munyagwa poliisi ebajja kuddi banyumujjawo nga bamaze okulangirira Kyagulanyi atoloka nga akiriza wadde okulangirira tekunaba kubula yava ewaka nga okulangirira tekunaba ate kuvaayo waba yofair hiding then watoloka yatoloka ku security ye ng'okulangira tekunaba. And according to the constitution okulonda kuggwa nga akulembedde afunye 50% plus one vote. Wabanga tebanaba kulangirira nti afunye 50 plus one vote ekitegeeza waliwo possibility ey'okugenda mu second round. Kati abapoliisi baba so in other words electoral commission yali tenaba kumuggyako bapoliisi wendi abapoliisi baba butatoloka nakwetaaya anti tosobola VIP tosobola kukuuma VIP nga tumutunuulira. Kakati njagala otunula Kyagulanyi ng'agenda kutwala ku baserikale engeri gyali alingiriza ebyo byonna byetaagisa. You have to investigate all of it. Engeri gyali alingiriza oba yalinya madaala kugwanga. kati mwenda bagamba Kyagulanyi akomewo. Bw'owulira spy agent wa Museveni ng'abeera ku mainstream media ng'akunnyonnyola nti wakomere bagenda mukuba masasi oba bagenda musiba, kati gwe ojja moral authority egamba nti Kyagulanyi akomewo. Unfortunately okukomawo
it is his constitutional right. Dembe lyabwe bange. Era ajja kumbo nalaba nga kyetaagisiza. Naye akyalina emirimu gy'akola kati. So mukabe mpola. Tewali buzibu. Ate mwerabisizza nnyo nti mulaze nti ate waliwo ekibagoba. Ne public yebatemanyi waliwo ekibagoba kyekiriwa. Tosobola kuvayo kukabira muntu atali mwannyoko. Atali mutabani wo, atali muganda, n'omulirwa nnyo nga loba tomulumirirwa. Kitegeeza mulina kye musindiikiriza. Muli ba psychology mba muvuga ekintu kino. Nga mutaddewo akasenda bazaano bakasenda baguzi mbwakomewo. Mube yasooka okubuuka nti mwenna muli nkwezenge. Yensonga lwaki nti yabategeera era n'ayitamu. Nawuliddeko Mukasambidde ng'agamba mbu ne passport gy'alina basobola ogisazaamu singa bali baagala ogisazaamu ne mugamba Mukasambidde buuza mukama wo muganda Munyarwanda munno Museveni Marijan Black Soul yali amufulumya ne family ye bafulumira ku passport za Uganda bote zali abawadde bafulumira ku passport za Uganda ne Kyagulanyi asobola okufulumira ku passport y'ensi yonna gy'ayagadde n'atambula n'agenda ka passport kamwe kafunnyo tekalina mugaso kyovula n'ensi zonna zikagenda mu ezimu ate beetaaga beetaaga kubanga olina details olina okubanga omaze okufuna so nga ate ensimu ezezimu okwata kwa passport tewali nseri mu magezi Uganda gyena mu visa free kati kitegeeza ka passport kamwe kafu ola ne ba diplomat bambasaba bamala kusaba visa which passport is that gyogamba ya mugaso nnyo goloza lwaki buli muntu yena mu Uganda afuna kafumo government atayagala kufuna diplomatic visa oba official visa lwaki mufuko official passport kitegeeza nti ordinary passport nfu ka passport ka Uganda kafu oli wafuna akafumo government ayagala kufuna official visa bwamala ofuna akafa akali nga ayagala kufuna diplomatic visa lwaki diplomatic passport lwaki kubanga ordinary passport nfu kitegeeza nti omuntu wadde bufuna passport najagala nagitambulirako so kati mubeere nga mwogera ebigambo nga bimanyi bulungi nnyo n'amakulu gaabyo bino byogamba nti president asoma Kyagulanyi agenze mu imperialists okutunda eggwanga biki Museveni yasooka luddawa era baani abamuwa ssente era bwe ba imperialists so kati buli kimu mujja kitegeera mpola mpola ng'ensi etandise obbategeera nti mbadde mukola bya kiseera alright olwokuba nti Comrade Masembo budde ajja kubona butono kamala omuyita ayogere ensonga ze then tuleka tugende mu maaso ne video kati ngenda basaba wano essimu yange tesobola kuwandika message wano wansi yonsobola kitaddewo essimu n'essimu yange mugimanyi abaagala okukuba ne bagee tulina open roof buli mugenda kukuba odeese ne strict dakiika 2 n'ekitundu ku 3 oleka tugende mu maaso kamala okuyita Comrade Masembe abe actually ndowooza Uganda yetaaga essaala because ekisinga okwasa ennaku ze issues ezisinga okwogerwako mu public ne ku mikutu gyaffe egy'amawulire ku social media na buli bifo byonna ebinyumizibwamu emboozi zolowooza nti oba olya ziditamininga kinene ku direction eggwanga gye liteekeddwa okukwatamu kyeraliikiriza simanyi lwekyo mwabadde okukirowoozaako ekikwasa ennaku bw'olaba ng'eggwanga for almost 1 week 2 weeks ensonga eteereddwa ku mwanjo y'ensonga y'okubanga Mwami Kyagulanyi yavudde mu ggwanga Uganda n'engeri gye yavudde mu ggwanga Uganda ne tulema okuddira ensonga eziruma eggwanga olwaleero ne tulekerera okwogera ku nsonga ezifudde Mwami Kyagulanyi ensonga ne tukulembeza ensonga oba olyawo gye ndowooza nti mu kaseera kano si gye twalibadde tuteeka ku mwanya because atwakubanga tuli bantu abalowooza ng'abantu abategeevu era abagezi twalibadde tusooka ne twebuuza kiki ekifudde Mwami Kyagulanyi ekizibu eri gavumenti y'eggwanga Uganda ekifudde Mwami Kyagulanyi ow'amaanyi mu ggwanga Uganda okutuusa okuteeka gavumenti ku bunkenke ne ba beneficiaries baayo si ndabika ya Mwami Kyagulanyi si ggwanga lya Mwami Kyagulanyi nsaba mutegeere bulungi si ddiini ya Mwami Kyagulanyi ekifudde Mwami Kyagulanyi okubanga w'amaanyi n'atuuka okuteeka gavumenti ku bunkenke
ly'eddoboozi mwami Kyagulanyi ly'azaakozesa n'abalala abalowooza nga mwami Kyagulanyi mu bungi bwabwe oba mu butono bwabwe ebigambo bye bazze boogera ebikwata ku mitima gy'abannayuganda. It is very shameful nti mwami Kyagulanyi bw'otunuulira ekimufudde ensonga ennene kwe kuvumiriranga enguzi n'obulyako bwongedde okubuutikira eggwanga Uganda. Ebyenjigiriza ebyetaaga okutwala mu masomero okusomesa nabyo kennyini, ebyobulamu nga nabyo birwadde byetaaga kujjanjaba, eddembe ly'omuntu eryongedde okulinnyirirwa. Ensonga ezo kw'oteeka obwavu, ebbula ly'emirimu mu bavubuka. Uganda neetuuka okubeera mu kifo ekisooka. Ssemazinga wa Africa alimu amawanga 5 mu mawanga agasinga okubeeramu n'ebbula y'emirimu mu bavubuka. Nti ensonga ezo n'ebizibu ebyo byonna bw'obigatta bye bifudde mwami Kyagulanyi okuba ow'amaanyi n'atuuka okuteeka gavumenti ku bukeeke because ayogera eddoboozi ly'Abannayuganda abangi. It is very bad. Eggwanga kati limu okubaganya ebirowoozo ku mwami Kyagulanyi engeri gye yafulumamu, lwaki yafuluma, gye tufudde ng'ensonga ennene. Yalibadde asigala wano, lwaki yagenda, lwaki agenze mu bazungu, palapasenga oyo. Tulekeredde ebizibu ebirala ebiri mu ggwanga mwami Kyagulanyi byakiikirira. Tulekeredde obwavu obwongera okusenkanya eggwanga Uganda. Tulekeredde obulyako bwongedde okuwamba ebitongole bya gavumenti byonna. Tulekeredde ebyenjigiriza nga bamaama bannakazadde b'eggwanga buli lunaku olukya bafiira ku seneti, bazaalira ku veranda n'ebifo ebirala bingi. Tuddidde ebizibu ebinene. Teri yakyayogera ku bubbi bw'akabula obwalabikira mu ggwanga Uganda okujja ku mwami Kyagulanyi yekka n'abaliko opposition abalala balekeredde ebizibu ebiruma eggwanga, balekeredde okwogera ku vulugu yali mu kabulu wano, eddembe ly'obuntu eryalinyirirwa, bannayuganda abali mu makomera abali mu kuvundiramu, eddembe abantu abaakubwa, abantu abaabuzibwawo ekibba kalulu emisana n'ebirala byonna ebyalabikira mu kalulu, n'aba opposition abeeyita ku opposition, ebyo tebakyabyogerako. Bafudde mwami Kyagulanyi topic gwe bali mu kudisikasinga nti olwaleero lukeeredde mu ggwanga Uganda ekizibu ky'aba opposition abalala ekisinga obunene mu ggwanga ye mwami Kyagulanyi. Si bizibu ebiri mu eggwanga nti bw'otunuulira amaanyi aba opposition ge bali mu kuteeka mu kukubaganya ebirowoozo ku nva ya mwami Kyagulanyi mu ggwanga na lwaki yava mu ggwanga. Amaanyi bakozesa mangi, ebiseera bakozesa bingi okusinga okukubaganya ebirowoozo n'okwongera okwamplifyinga eddoboozi lya munnayuganda okulwanyisa ebizibu ebiruma bannayuganda. I think it's high time tulowooze, tutandike okuteeka obudde n'amaanyi n'ebirowoozo ku bizibu ebiruma bannayuganda generally okusinga okuddira omuntu omu ne twagala okumusiiga ekifaananyi ti ye mukyamu kyekizibu ky'eggwanga okusinga ebizibu ebiruma eggwanga. Nsaba tulowooze, nsaba tukubaganya ebirowoozo ku bizibu ebituufu byennyini ebiruma eggwanga. I don't believe nti mwami Kyagulanyi olwaleero kyekizibu ekiruma eggwanga Uganda. Okujjako kyenyinza okukkiriza nti olwaleero mwami Kyagulanyi kyekizibu kya gavumenti n'esi kyekizibu kya bannayuganda.